mukyala nebuuza nakulinze dda tugende sikulaba obudde buyise naawe naye ogwo omuze ogw'okusooba kiki obudde anoonya kalabirwamu kange nga nkalaba I was looking for my mirror simanyi sigokalabyeko oyo akulaba ki ate jakukola kasige kola ki sooka olinde ebyo kulisayo notwala n'abaana leeti ku ssomero ng'okola ki aye kakati olaba nina okukola my skin routines oba ontegeera kakati wemala okunaaba jjukira nze sobola kunaaba sabbuuni nga tesiina smart shower gel nga sikola ki kati wemala okunaaba nina okusooka okujja nkole bulungi ku skin yange kakati linda kyaka bulijjo sikufunanga bulungi negendereza emirundi egiwera olwa mu kiyigo nze nyingira mu bathroom omanye gye tubeera enfufu nnyingi so olina okumekeka sure nti buli kafufu we kayita kati nze wemba nanaaba nofuna gunengira mu matumu n'omulimu tujjamu enfufu everywhere omanye Africa eri dusty kati olina okulaba nga weeyonja because bw'oteeyonja you're likely okufuna infections so ogenda otya mu kinaabiro 5 minutes onaabye eki at least you need around 40 to 1 hour depending what gyotambulidde gyoyise kati now mpulira I'm feeling myself sirinaako anything extra on me I'm sorry kakati ugeze nongamba jangu ompikinge nkyanaaba nembalamu edakikaze ngenda ovuga okuva ewange nengamba nja kusanga omaze ate nange ndireyinze being a woman olina osooka okwekolako ngera bwolaba akaviiri biki byonna meka rutini yange shawa papa nzije nkukimeko tuve lumu wano nembalamu obadde okyebase kuva nakubidde essimu by the way wankubidde nnyingira kinaabiro olimba that is 2.5 hours nakubidde ku ssaawa emu yennyini yes abantu kati laba ngenda okukubira njaga kufuna bulungi akanze omutwe gwange gutabusemuko katono medulo bulonga teganye okukwata ngenza okukubira nga nyingira bathroom yes era nkubidde nga mukwana ogenda kujja nonkime oba nzije nkukime yes nongamba no you bypass here tuve wano lumu nenyingira bathroom nange nga nyingira nawe noyingira nenkola routine yange nga bwe njikola omukyala I cleaned up ekyewunyisa nenongosa ne bathroom nensiimula n'ekisenge kyange I dressed up I got ready tonnabadde n'okwesuulako essaati n'empale sorry kakati auntie today is Friday olabika obadde webaso nnimba webasereeti today is Friday kakati Friday is my shaving day so I had something extra every Friday you shave of course every week Katonda wange bannange wampa zolo wampa musajja nedda kakati mwetemwagala abantu bayonjo obuyonjo sibulinaako buzibu byokola oli muguwa ddalu kati olaba nalaba ebintu ojjukira nno we najjako wano nenkugamba oyina wano omukazi noŋŋamba oyina rutiini eri bweti yes kati olaba nze singa sebaka mu masuuka mapya my skin has a problem mbutuka no it is not your skin that has a problem it is you no mbutuka like nfuna rush etanyonyolekeka so I have to make sure that buli kimu nkikola perfectly nina ebintu byenino toya ku skin nga bino mmalako akaseera ako nga ne bwe missing eddakiika emu bweti mbanga atakikoze but now I'm okay we can go ekira maybe next time nze nja kusooka oyingire ku 12 so that by saawa emu I'm out tusobole okwambala saa 2 we leave next time ng'oli nani with you ebintu ebimu webazanga Mukama Katonda obimanya ng'omuntu tannakuteeka kompeta kati mba kutegeera nti oli bwoti waya zimu teziriiko nga wamala okumpasa ekigambo kino tosakiyita mwana wa muno omusajja akipinga clean but enough being a perfectionist tekikufuula zolo bw'oli munnange toyinayo muwala gw'ogenda kinyinyonyolera ojja kwesiga ebisigo byaffe ebyeyerusa ojja byesiiga kati imagine ompasiza tuli mu nnyumba emu nakyo si kibi okutangaalamu
mukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu program